Seka teyandizeeyo mu kantu yandibadde agenda mu bakulira fraternity eyo naye bakadde bantu kati bo be bandika banaye omusajja interreligious council n'ogenda mukwaba abagirimu ono yandibadde azzeeyo omukuba kwaba abali mu interreligious council n'agamba nti bannange omuseeke yali ayogedde bw'ati bannaffe temumugira bwe muti kubanga yazze ne yeetonda mu buntu so sikudde eno yayonoona bwonoonyi bwe yadda mu kantu yalaga nti awo walaba amaanyi kati vijje jingo saba vijje oyo mwenna bw'abanga ayogera musirike muwulize magezi gaga oba mumwebuuzeko tukole tutya ku kino nze njogerera love stories nze njogerera katuuni olaba okumanya vijje jingo w'amaanyi baatuuka n'omukupoli n'ayagala ayogerere lesolingi ng'akozesa engeri ono gy'ayogerera jingo bw'aba alina ky'ayogedde musirikire ddala mu lwatu ne yeetonda tumusonyiye mwe baani manyi ebyo osooka okutunulamu so saagala kuwulirayo muntu yenna avaayo ng'agamba nti oli yeetonda ate lwaki bazzeemu bino yeetondera ani be yasobya kugamba yakikola akimanyi nti kyetondekeka koja mukikola teyalowooza nti kirumya kati oli kye yasinziddeko n'agamba nti bw'aba teyalowooza then obwongo omutwe mutono tegukyalina ki omanyi butereevu nkwaniriza ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo webalinye okubeera ng'otugoberera webalinye okubeera ng'okikola ali mu Uganda East Africa mu diaspora nga gwasalawo okugamba nti gy'osinzidde okutugoberera oba okulaba emikutu gyaffe gino webalinye okubeera ng'okikola nze ade Wilberforce Kirimu Muyanja okubeera nga kutuusaako biki ebitambula mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ndina okujja kagato ono tugenda kuba tutambulamuko oba tuwayamuko ku ebikyasinze okutambula ku social media zikuno kojja sebo nkwaniriza nange bwetyo sebo obulamu bugamba ki bulungi nnyo sebo ugamba otya sebo tuli muno tutambula n'ensi nga bwetambula amiina bwe tulaba tubiraba bye tuwulira nabyo tubiwulira tusigala nga bye tunaasengejjamu tubisengejja manyi omala okulaba ne by'owulidde tussa mu kye bayita akasenso ossa mu kasenso ojjamu ebintu ebirungi ne bivaamu by'osensezaamu ebitayiseemu yo n'oyiweeri wiikendi yabadde nnungi yatambudde bulungi wankolere ka programu kajja kutambula tusabe Mukama Katonda byonna buli kimu Katonda wankolere ka programu nengamba kanudduke tumiisinga era abantu bajja kubanga bakalaba bajja kaagala bwe banaba bakaagadde kyendowooza nti kalina amakulu waliwo kye tuyita otera okulaba essaati gye nyambala waliwo jampa gye nina old good days ntero girabe old good days kati ennyimba bwe ziba zikubwa oluyimba buli olukuba lulina memories erukuwa nojjukira nti oluyimba singa balukuba nga balukubidde wagudde accident buli lwonaaluwulira ng'ojja kujjukira nga accident bwe banaalukuba ng'ebiseera byalukubiddemu byali bya lutalo ojja kujjukira ki kati waliwo ennyimba eziyimba n'ojjukira covid ffe tulina obuyimba bwe twawuliranga mu biseera byaffe nga bw'obuwulira omanya biseera bya lutalo oba gavumenti bagiggyeeko ojja ekyoyogedde kituufu nyina oluyimba oba lwa muyimbi ki oba yasebbaale oluyimba olwo baalukuba kati ewaka muzeeyi chairman biseera ebyo nga baleeseewo omubbi w'enkoko namukuba kibooko kati buli balukuba flashback nzijukira akaseera ako omusajja nga bali mumuteeka ku nninga olimanye byedda kooti yatuulanga awo byonna ne biggweera awo n'embooko nekola ki musango ne bagusalirawo baawona ddo okuba omuntu embooko omukuba embooko ezi ey'okusatu n'akutuka n'afa n'olyoka otunula ekiwekete koja we tujjidde leero ku mpewo nga waliwo story ezitambula story ziri mu madiini Father Chivi ne Sheikh Chiti bano babiri bonna bamanyi bombi mbamanyi so kati ate bonna bannankyukakyuka yes kati Sheikh Chiti yavayo n'ayogera emabegako eri era akavidiyo katambula nnyo ku mitimbagano bambi ng'ayogerako gyenga yali alowooza oba kyendowooza yali emuwadde so ng'ate banne be yali ayogerera ekitebasanyusa
Mwe bimu ku ebyo ebyazzeemu okuvunula olulinga kale tuyite lutalo ku mitimbagano kuno ye Sheikh oba ye Father Kibi okuvayo n'ayanukula n'agamba nti omuntu okuvaayo n'olumba eddiini ya muntu n'oginafuya oba n'ogikola byonna by'okoze kikuva ku muntu oyo ng'obwongo bwe butono obanga ebintu byayogera byamanyi bitono biweddeyo. Kino kiyinza kulekawo abantu kuba abantu abagoberera oluusi Sheikh Kiti tebamugoberera because basiraamu. Waliwo ebintu byayogera nga biri jeno byafuya mu bantu baffe aba bulijjo ate era nga bibakatako nga bwe bannankyukakyuka nga abantu babyagala. Bibanyumira, bibazimba, bibagasa. Kiyinza kuba kirekawo abantu bano singa biba bigenze mu maaso w'ebiti. Anti tulina okusooka okumanya kiri kimu nti oba olina abakugoberera oba toyina woyogerera ekintu ekinyiiza abalala nga gwe oba olina abakugoberera nga basanyukira by'oyogera waliwo naawe b'oba okosezza bw'oyogera biri nabo abagoberera bali osooka ne weebuuza nti kye ŋŋenda okwogera baki abasinga obungi abakiriko yes kati bw'oyogerera ku nga seka kiti gundi kyeyogerako kiti ekyokusinza bifaananyi mu Uganda abakatuliki n'abasiraamu baki abasinga obungi nzikiriza kyesinga obungi nti bakatuliki kati abantu b'oba okosezza abangi era ne feedback ojja kufuna eyo ey'abo abangi. Ekyokubiri tulina okumanya nti bw'oba oli mutunzi w'amakanzu ate tonnyonnyola nnyo bwe Gomesi tonnyonnyola nnyo Gomesi ngeri ki gy'ekolamu gye bagitungamu ate kikinedda gwennyonnyola kanzu abantu bamatiza amakanzu naye yabadde agenda okugula empale n'essaati agula ekkanzu. Bw'oba oli musiraamu ebyokunnyonnyola Bayibuli biveeko ebyokulaba bali abalala bwe bazisinza obubi tobitunuulira kuba gwe sijja osinziza kati buuli walaba wasinzizaayo ddi oli okolayo basinza obubi olyoka obitegeere obuvo n'obudde bwabyo. Problemu eri mu kubeera nti abantu mu Uganda mwe muli ekintu ekyo abatamanyi kintu be basinga okinnyonnyola. Kati Seeka Kiti okubanga yali annyonnyola ensinza y'Abakatuliki ndabira ddala nga teyali wa buvunaanyizibwa ku olwo kuba ye kyateekwa okukola okulungamya abaddu ba Allah kyaliwo n'akireka ate nadda kulungamya Abakristo. Nkitegeera olwekyo ekyo yensubi yajja ate nze njagala kubabuulira ekintu kimu an offer is not a right. An offer is not a right. Era tekitegeeza nti ate bw'oba osabye omuntu ateekwa kukuwa oba kitegeera koja ate okwetonda nako si kwampa bwe weetonda nkukkiriza oba nkugaana. Waliwo abaddamu nga bakola gundi interview nga bagamba tumusonyiye dde mu lwatu ne yeetonda tumusonyiye mwe baani manyi byosooka okutununamu. So saagala kuwulirayo muntu yenna avaayo ng'agamba nti oli yeetonda ate lwaki bazzeemu bino yeetondera ani be yasobya kugamba yakikola akimanyi nti kyetondekeka koja mukikola teyalowooza nti kirumya. Kati oli kye yasinziddeko n'agamba nti bw'aba teyalowooza then obwongo omutwe mutono tegukyalina ki omanyi bw'oba oyogera ekintu munammwe kati mukyasapuwaza kati bw'ogamba nti teyalowooza oyinza otya okutuuka okufulumya ekintu nga tolowoozezza. Koja kankuwa ekyokulabirako kimu atubeera ntwogera ku bintu oba channel yaffe eno ntwogerako ku bintu ebiri politiko mu ngeri emu oba endala osobola okwogera gwe endowoozayo ng'oli bw'anaakifuna kigenda kumulumya. Kati bw'oba ng'oyagala okuteekako nze kati wali owulidde kannumba ku by'eddiini naye sizoogerako nze nteekako disclaimer naye oli teyateekako disclaimer yavunaana basinza mu nsinza bali gye basinzaamu. Singa kwaliko disclaimer tewali yandi mulumbi. Koja waliwo n'embeera y'okusikiriza kuba kati amadiini gali mu mbeera ya kusikiriza. Kati bw'oba osikiriza ogende anti bw'oba ng'osikiriza emulimu n'okuvumirira nayo tactic. Bw'oba ng'osikiriza tovumirira kyolowooza oba olina omukazi gw'okwana ovuma muvume akwagala ennyo. Nze ow'enaalembwe mba njagala owa Nuupu nsooka mukuba ne mukuba emiggo ne mutwala nsobola okunafuya oludda lwaliko. Kati gw'olowooza nti singa onnafuya kaŋŋambe nze njagala kukwana ne nafuya boyfriend wo nga gw'oli mukazi
Lwonjagale nnyo. Eyo tactic waliwo beekoledde. Terina beekolera. Omukazi ategeera temukolera. Kale kojja luli abatategeera ne bakolera. Ate abatategeera mbamba agazaaki. Nze mba njagala bategeera. Kojja propaganda ono atambula kati njagala nkuzzeeko mu biine ya politics kati atambula mu nsi. Abavayo okwogerera side emu baba kikola mali bakikola okunafuya then basike bwoba oyagala ate naye ate kati father she nzoba yakikola manya father sheikh nzoba yakikola anti yakola kya kisiru ne abikule Qur'ani oba ekitabo kyaffe kyonna eky'eddiini awali nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bwe yalinga alina basikiriza okuyingira mu ddiini y'Obusiraamu nti yavumiriranga bavumirire tekiriyo nti yagenda n'avumirira wabula oba nnyonnyola ne bamatira kyonnyonnyola ne baba nti basikiriziddwa okukijja gy'oli bw'oba oyagala bantu bulijjo bagira baagala okugemesa abaana ovuma buvumi be batagemye temutegeera temugema baana kyova bujjo gongobola buti bubeerenga obusambwa bubeerenga ng'emizimu olwo abaana banaabaleeta obagema kojja nedda naye sobola okikola mu ngeri etya sobola okikola mu ngeri kati nze nkoze obulango bw'okugema abaana bungi munnange omuzadde leeta omwana waagemebwe olengera abaana bali engeri gye bazannyamu omwana omugema aba mulamu bulungi n'atuuka okuzannya ng'oli so ate bw'otamugema ajja kulwala obulwadde obunaatuuka n'omulemesa okusamba omupiira oba okudduka tomwayiko example nze si bwe tukola tulina buli kimu approach kyekisinga obukulu tavaayo kugamba nti bujja nakulemala obugulu bubeere bwe buti ng'obuwagi bw'eggaali example kajja beeranga akagumu teri ajja kuleetayo mwana mugema naye onnyonnyola bw'otyo n'aba nti erye abaana okuzannya kirungi nnyo ate omwana bw'aba azannya tomukoma kumuleka azannyire ddala kubanga ddembe ly'okuzannya anti kubanga baamugema omwana nga bamugemye obulamu bweyagala buli mubiri kitundu kya mubiri kiba kikola kimusobozesa n'okuzannya nga bw'ayagala ate n'obwongo atoola nnyo kuba abatalina ndwadde emuluma gamba ng'olukusezi bwe lunaamuluma oliyo nga badde amuluma tasobola kuzannya olukusezi nga lumuluma omwana abayira mu kweyagula nakwebaka nakubanga asesema oba addukana so nga bwe bamugema endwadde ezo ajja kuzannya bulungi akalongo kawedde nga buli muntu agamba ntwala omwana wange bamugeme tolina gw'owunyize tolina gw'okosezza naye bw'olumba kye bayita approach kasita olumba so sheik yalumba ate yali mbi ekyokubiri teyatubuulira lwaki yakyogera ekyokusatu bwe yeetonda tetumanya ani bwe yeetondera ekyokuna tewaali yamuddamu nti tukusonyiyo ba tetukusonyiye asuubire okumwanukula kuba kati bayinza okumanga nabo baakalaba okwetonda kwe kubanga tebakulabanga nga tebamanyi nti yeetonda nakyo video nyingi nnyo yavaayo kakati nyinza okugamba mu Uganda mulimu ennyumba nyingi mulimu eyiyo kati ekyokuba vidiyo nyingi bwe yayogera baabiwulira ayinza okuba nga tatwalanga budde ne bimutama n'oyo omusajja n'amutama nga ne bwe yamulaba nga yeetonda yajjako bujja yatwogeredde bubisaagala n'ajjako so ye nga ye wabanga yayogera ayinza kikola ati yalina okujjayo yali alina kujja fraternity ya Christianity bw'aba yaje yali ayagala okwetondera yali abeetondera n'alaba abamu ku bakulembera kintu kye yajerega nga beyeetondera kojja approach gye yakozesa mulimu kimanya era gye yaddamu yali mu kantu bw'aba yali mu kantu bino si mwe bitambulira bw'ojeregera bangi nnyo ababadde mu kantu okwetonda babeera mulamu kkooti Seka teyandizeeyo mu kantu yandibadde agenda mu bakulira fraternity eyo naga bakadde bantu kati bo be bandika bandaye omusajja bayita interreligious council n'ogenda kwaba abagirimu ono yandibadde azzeeyo mu kwaba abali mu interreligious council n'agamba nti bannange omuseeke yali ayogedde bw'ati bannaffe mutemuddamu temumugira bwe muti kubanga yazze ne yeetonda mu buntu sasukudde no mu kantu yayonda bwonoonyi bwe yadda mu kantu yalaga nti awo walaba amaanyi
kubanga yalowooza nti era we gaava bw'aba nti nze nagambye nti ye bw'alowooza bw'ati kati omusajja kyasinziirako kugamba nti ye waakoma okulowooza kati fe ate abalowooza okusingawo tuba tumanyiwo olina okugenda singa ovumira omuntu ku social media kuno asobola okutwala mu kkooti naye bw'oba weetonda ate tonda ku social media ye mutuukirire kati ye yamanya nti singa wabaawo ekize alituukirira baani era lwaki alowooza nti keyayogera baamusonyiwa nti approach gye yakozesa mu bitegere gye yaddamu era nalowooza nti kati bisaasaanye abantu bazemu ne babitegeera bagambye nti oli bw'akwanira omuwala ku lumbe nga tanneetuuka oba ku mbaga ne bamukwata olw'okuba nga yayagala omwana atanneetuuka era adda mu kumbaga ku mukolo kwe yali n'agamba nti bannaye munsonyiwe omwana onamukwanira wano yagenda gyekimukwagyemu eri bekikwatako ogenda mu bazadde ne baga bannange nakola ensobi naye nsaba kunsonyiwa abazadde tebayinza kugamba nti kale ddayo eri gye wamukwanira tebasobola mudde eri gye mwesanga kati embeera bwete bwetambula ogenda eri bekikwatako n'obakolaki niweetonda ne batuusa obubaka kuba buli omu alina gy'akulira ate awo meseji etambula mangu wetugambye ne gundi ebagatta awamu waliwo ne kye bayita chain of command yes kati abantu abo father bwenabaayo gundi aliyo omusumba aliyo oba father oba reverend ajja kutuusa ki obubaka mu bubondo bwabwe bagambe nti bannaye omusajja naye yabadde atugize yeetonze mu gyonna gye bali kojja approach ya father yo yeyo yabadde ntuufu kuba yali ayogerako kiki ate ngamba naye okuyitira n'omukampi kyabadde kituufu mba mawulire lwaki yagenze ye yandigenzebwa kati nga bwe tugambye wali nti waliwo protocol kyeyina okugamba ye lwaki teyagenze n'agamba mukulu muno kakati tasobola kugendayo kuba yamaze omupima naye amumanyi bw'abanga ye bw'ate bw'alowooza nti awo wasinga kati yagamba kazaabika emipiira katuyitire wano bw'aliba yeetonda agenda awalala naye kakati akyali awo naye kawulire obulumi obuli mu kubeera awo amanye kiwulikika kitya ng'oli ali awo ate father talina nsobi gye yakoze ekyo nakyo njagala kikugamba banimanyi nti okuvaayo ate nadda baali bateesereze kuvaayo kiri ekiseera we kyajja mukulu ne yeetonda balina ebbanga lye baateekawo nti bwe liyitangawo tokiddangamu agume nga bwe yakibufulumya akigumire kati he is suffering the consequences eziva mu kiri kye yayogera manyi kifaanananga nedda nze simuvaamu nze nakugamba nti nze ŋŋenda nekyendowooza nti kyekituufu ne baba mutabani wo ng'akoze omusango bagamba nti yakoze bubi toliiko nze ekyo bamanyi kati ekyo ntera kiraba mu bannankyukakyuka bw'oyogera ekituufu ndi naye kino kyandibadde kiti ne bakulumba naye nze mbagamba ekituufu kiba kituufu bannange wano mwakoze ensobi wano mutereezeewo wano mukolewo bwe muti kojja ezimu ku stories ezitambula mu maaso wano simanyi how familiar they can be to you mwe muli bano abaana aboogerera firimu be bayita ba VJs kakati vijjo omu bamuyita Jingo yaliko ku channel emu yali nayogera nga bino tudiscussinga nava nagane ono mu Uganda sifunangayo muntu sirabayo muntu asobola kuneerijja mukola ki kunsobola kati abaana ne basalamu ako ke yayogera akatono ne katambula ku mitimbagano ba vijja bale bakalabidde ne bamuddiza so saawa zino waliwo ere okusikamu omugu okugenda mu maaso mu buufu obwo kyandibadde kya bwenkanya omuntu okuvayo ne otandika okwegeraageranya ku balala oba tekiri mu sitaani yenna okwegeraageranya kiti okuvayo ne ngamba nze kojja kagatta omusinga kino naye ate talina gwe yamentioninga abamuwalampye kakwambala nanti abamuwalampye bawalampidde bwereere Ronaldo agambye nti nze nsamba omupiira sinnalaba asamba bamusanvu kunnenkana talina gwamenye nga gwe yasamanga ovuye n'ong'omugwira gwekyokola gwoddayo buzzi n'osamba musanvu yo abantu ne batandika kugamba nti gwosinga oli
so si kuvaayo kumulumba bwona mulumba era tolaba nti era ogenza okuvaayo kumulumba buli kyoyogera kyonna era comparison ogikola ku ye era oyongera mulaga nti yakusinga buli wovaayo noyagala kati ate oba nawuliddeyo n'omulala gwe bayita junior nga naye ayanukudde kati ate oba ogambye nti nze junior ate ng'oli okimanyi omusangawo ate junior oba oyogera ki junior linnya anti gwe bw'oba junior nze bwe ntegeera ekigambo junior Jingo bw'aba ayogedde ate vijje ekyalina okwogera junior ovaayo otya okudda mu jingo ng'ayogedde vijje ekyayinza okuvaayo ayogere nti nange okujjako nga oba tolina bubeezi magezi oba tolina bubeezi nze nina mutabani wange vijje aliwo ino jumpers vijje jumpers vijje eyo simu yo girina kebira noonyako vijje jumpers omulabe naye takisobola naye kwogera wali jingo kati it's like this singa kati olwaleero oli ayogera ku byobufuzi ku bukulembeze mu Afirika oyinza okumenyawo ebigambo Mandela n'enkuluma bye bayogera nga gwe newoba oyogera nnyo osobola okumenyawo ebigambo bya nkuluma oba Mandela Nelson Mandela oba Lumumba emirembe gijja gikyuka ne bwe gikyuka kaakati bwe gyakyuka gundi bwe yajja Jesus waaliwo bannabbi abaali bakajja bayitirivu bw'owulira baboogerako ye yakola tolina kyoyinza kukola kimenyawo kyeŋŋamba nti waliwo omulembe gwe gutuuka ne gukoma omulembe okukoma kati olwaleero Lumumba yafa naye babadde mu Africa Cup of Nations gye yabadde mu Morocco oli yabadde n'ekifaananyi kya Patrice Lumumba nga kigize kiti sente ze yafunye ayinza okuba nga teriyo muntu alizifuna yaleeta kireete n'akiteekawo oli yateeba goolo mu Congo n'agenda wali ekinanka ekyo oyo naye n'afuna zaafunye naye yali eyakireeta Lumumba kati omuntu yakola ekintu n'akikola n'akimala mulimu byotasobola kwogera kati kiringa gundi yagamba nti ye talabanga yamwenkana kusamba mupiira yali tannafa Pere bwe yakyogera waliwo abamulumba abazanyi ng'ogenda kwogera ki ogenda gamba nti osamba mupiira ki gundi wano Usain Bolt yagamba nti nze era kyobola buli lwe yamalanga ng'agira ati bagamba ninga kasaale speed gwe ngendera kati gwe osobola okumenyawo akasaale mbulira speed quota koja ekintu kino ekyokwegeraageranya kyali si kwegeraageranya teyegeraageranya ye yayogera bibye okay bano abakikola okuvaayo geraageranya abantu bano anti tebamanyi kye bakola okugeraageranya comparison ekolebwa nga mulina basics ze mutaddewo temusinziirako nti yes oba tuziyita amatuluba oba ze tuyita criterias kakati bw'oba oyagala okwegeza jingo oyagala mugeraageranya ku balala kati osooka lobooza nti jingo muwogezi bwa firimu ye bwe yatandika okwogerera firimu waayita emyaka emeka abalala okutandika nakyo kikulu nti yavugirawo ddala akabanga kati awo mu abalala muwogera kireero nti mumumenyawo okumenyawo ya introducing ekintu appropriator okugira mu version ng'ekimenyawo kakati olwaleero osobola okutandika okukola emmotoka n'ogamba nti okola emmotoka okusinga abaasooka okola emmotoka nze siyagala muntu alowooza byakisi nti Kafulu yazze akoze emmotoka temanyi emmotoka zaali zikoleddwa nga gwe wakatandika okukola emmotoka kati byoyozaamu byonna oli bwe yateekako emipiira ena naawe otaddeko ena olaba ku giri gye yateekako bwe yateekako esi kati gwe ogitaddemu ogyongeramu birungo oba ovuya buvuya kati abo bonna bavijje bavuya infact ekigambo vijje nakyo kiyinza okuvijjira mu kuvuya kati bye balimu toyinza kwogererako jingo bw'aba alina kyayogera jingo ng'ayogera ku kikwata ku kwogerera firimu abalala bonna balina kusirika ne bagamba jingo agambye eki singa jingo bw'abaako kyayogedde nga bano ne bwe baba tebagenze babuuzabuuza nti wabaddeyo mu meeting nti jingo yagambye eki kibadde babuuza omusomesa yagambye eki pioneer nkyayagala tutereezeemu wano abogerera esasi ku sasi muzogerere muti abogerera love stories mukwate bwe muti
mweyise bwe muti ate obeeriyo kati n'alimba abantu ate nti oyogerera firimu ya Luganda ate ogyogererako ng'ate ya Luganda ate n'ogyogerera nga bazanya mu Luganda kati ebyo Jingo yandibadde tabikola era yandibadde amuwabula kati Jingo singa omugezi yenna kati wandyekutte ku Jingo n'akubuulira yakikola atya tuvula olwaleero bw'ogenda egindi Nigeria abasamba omupiira bonna jeje Okocha waba alina kyayogera basirika ne bawulirize Okocha agambye atya Germany omuzigibamuyita Frank Beckenbauer nga bw'aba ayogera ekigambo kyonna kyayogera basiriikirira bawulire kyayogera oba Rudi Voller oba Gerd Müller enjogera ya negozadde akubira engoma mwagivaako eri ludda wanti gwozadde n'akola ki kati oyinza okuŋŋamba nti olwaleero oyinza okujja okuzimba n'ozimba ekizimbe ekisinga Sheraton nti omanyi nnyo okuzimba wazimbye nga kimenyawo Sheraton kati mbulira nja kuwa ekyokulabirako era ndala kodde bwe tokkiriza mu nkyukakyuka ezijja mu bantu nti basobola okuwulira waliwo ebisoboka ebireeta ekintu nga if somebody introduces something toyinza kumumenyawo kuba gwe buli kyokola oba oyoza mu kiri tomugjawo kipya ki ky'oba oleese kati bw'okiba ng'oli yakola ekizungirizi ekyasooka okugenda ku mwezi kati gwe bw'okola ekizungirizi nga togamba nti menyeewo oli yakola ekizungirizi nyinza okukola version anti oba okoze version kitegeeza nti kiri kyoweekiri olabye n'okola oba n'okiwunda buwunzi naye nga ye yakola ekizungirizi okugenda kati bwe baali bagamba America ekola emmeeri ekola biki ensi yonna kati yagamba yagyetoolola yagibeeramu naye omusajja eyavumbula America bamuyitanga Vespucci Amerigo baali ne Christopher Columbus kati Columbus bo balowooza yavumbula America kuba ye bwe yagendayo n'agamba nti eyo America naye ng'ate Vespucci Amerigo kati Columbus ye bwe yatuuka n'agamba nti aki Amerigo yali gye wagenda okusooka ensi yali nsi naddira erinnya lya Amerigo n'ajjako n'ateekako CA n'agiyita America era kati ye Columbus yakiraba nti ono yasooka okugendayo ye yagivumbula okitegeera Vasco da Gama yatambula n'agenda naye ate Magellan ye ne yeetooloola ensi yonna so nga ne Marco Polo yatambula so eyasooka pioneer mu bino bye mukola oluvannyuma lwe ne biba bisingawo ne biba biva ku kyoba kati tolina ne bw'okola microscope ennungi etya ey'omulembe eraba biki eraba sirimu eraba ki yavumbula microscope yasooka ye yagikola kati vije Jingo saba vije oyo mwenna bw'abanga ayogera musirike muwulize magezi oba mumwebuuzeko tukole tutya ku kino nze njogerera love stories nze njogerera katuuni olaba okumanya vije Jingo w'amaanyi baatuuka n'omukupa oli n'ayagala ayogerere lesolingi ng'akozesa so engeri ono gy'ayogerera Jingo bw'aba alina ky'ayogedde musirikire ddala bwe tulaba kakati kyova olaba nze njagala nnyo abajaasi ffe nga tulina sisitimu egamba nti kojja ogambye ffe naawe oli mujaasi kojja bujomera na mujaasi nga simanyi nga oli bw'aba ayogera oli ne bw'aba meja ne bw'aba kapiteeni ne bw'aba nkomaawo kati tugende ku ekyo kyo ne bw'abeera kapiteeni ne bw'abeera meja oba brigadier nga baba balina kye boogera oba balina kye bateesa nibagamba naye tubuuze ku gundi so nga ye senior private nga talina ranka yonna naye olw'okuba mu magye aluddemu nga ye yasookamu bano wadde bano baafuna ranks naye oli eyasookamu bamwebuuzaako olw'okuba yaba alina kyamaanyi abantu ekibabuuzisa ku bakulu b'ebika si lwakuba be basinga obugagga mu famire oba ekibabuuzisa ku bakulu ba families babebuuzako kuba be balina kye bamanyi kuba be baabisookamu twalaba n'omusango gw'ejjuzi omugagga olaba ow'e Masaka baba basindise bwa Katikkiro wa kika asalewo ekyenkomerero omulamuzi kuba yasoma ate bw'amaanyi ate bwa gavumenti atasula sente nnyingi naye yabagamba nti ekintu kino ate
kakati bw'obuulira byonna byeyagala okuteesa jjajja benga ada benga tuke batuwe biki Jingo tajja kujjayo Jingo tobigendamu and toddamu commentinga baveeko abaana balina kwebuuza ku baleke kati baake bavuye nabo bawulire nti nno kibaluma nnyo era nabo balwana lwakuba wabalaze nti gwo basinga tobaddamu tabanyega tabanyega kibaluma awo kale ali ku mikutu gyaffe Focus TV wamu ne Kojja Kagata exclusive kwebaze kubira ngo badde tulaba nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Service bagamba nti beyune bakuteekera omukolo gwo gwonna ogw'ekika kyonna kaseberanga omukolo tekumenya amateeka beekwate bakutegeere bulungi omukolo gwo genda ku TikTok account yaabwe ya Focus Event Service obirabe bitye bye bakola bikolo baziika n'okuziika bate natuuka yimba mbalegamba nti baatandika okuziika bali kutine nina nange gundi yange naye natebereze nayiseeyiseeko atandise okunoonya abamaketiya eriwa nkola keesi z'abafu nakati keesi gwekyokola bobo naye ngulaako kuba bw'ogula ey'omukulu emu nkwongezaako omuto Kojja mbadde nsaba otunde nnyo eddagala keesi zo zireke mpita ne waadi z'abalwadde ngenda mpitamu nti maama Mbaleko ndi oyo musiraamu oba bw'aba agize omulimu temugumpisaako naye Kojja ekyo kitegeeza ng'oli ku kitanda n'omubaddewo olina gye ne ka bizinesi kaadi ffe tubajeeza buli kika bw'aba agize nga baako omulimu ate bw'akugamba nti ekirango mukimpa eyo no yensi Kojja abantu baddukize ka bicycle kick mukimanye njagala mujjukire nti ebiseera bino ebyobutiti naki byonna abantu beebeera nnyo ogenda kulaba nga muyanja yenkanaati ogwali gumuyanja nga soleke muyanja si yenze ono bamanyi yenze ate kamuyanja ko ogenda okulaba nga kenkana kati kyebabategeeza nkutidde nze nali mmanyi gamba kasuku omusajja wuuyo ngowo mulaba bwoti ate kakasuka alala kasema nengini kakati awo bwoko bicycle kick awo ovaayo buli olina akulaba ng'ojjudde bagamba nti ayimiridde aggumidde ng'ali ggumite yes bicycle kick kyekisanza omusajja mu maka nga akasajja kampi kati katunu ne bagamba nti oyo muveeko nanyinimu oyo nanyinimu aba mukazi nyinimu nyinimu yaba omusajja agira fulmayo kasajja waliwo akantu akabeera ku TikTok okwo kasajja bwe kati katambula kajjoko naye akavaayo n'agakazi ganene bwe naye nga kagasobola nyinimu ye nyinimu owaawano nalina bw'alazeeko owaawano so saaka wano kyokka n'osanga omusajja munene ne mulyango tajjaamu nze era abakazi gwe tolaba nga abakazi beeyuna nnyo aba wrestling babeera ne kamuyanja bwe kati gwe lowooza tobalaba nga bambadde bupanti bwe baba balimu naye nga onoonya kamuyanja nogaa kati muyanja ali luddawo so funa bicycle kick osigale ku size yo obalansinge booti ogibalansinge bulungi ate obeere kye bagamba kasajja kami katono era mpozi kye nkugamba nti abantu omutejja kubaayo mukazi addayo okugamba musajja ntamalaako nga bicycle kick kyaliwo ojja kuba essimu 0752 oba ojja kuba ng'ogiraba awo ng'eyitawo ku screen ku Kojja Kagata exclusive otherwise badde mulayi bulungi okuva gye twatandikidde mutukkirize tukomera olunaku olwaleero tujja kuddingana mu show zijja mu maaso nga nnyingi nnyo twerabira ku subscribinga nga sharinga tubenga tutambula mu maaso for now bye bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi